sallallahu alayhi wasallam yatujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, eddiini entuufu mu maaso ga Allah, ddiini ya busiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe ti ekkubo lyokka ery'okwesiima ku nsi kuno n'okuwona omuliro gwa Allah fi taqwa Allah, biri mu kutya Allah. Kyava Allah atukubiriza ng'era bwe yalaamira abaatukulembera, yabalaamira n'ekigambo eky'okubeera nga Allah atiibwa. Kutya Allah si kumudduka, wabula kwekkola nga weetegekera olunaku lw'olugendo musinkana. Al-isti'daadi li yawmi rahil, omuntu okubeera nga yeetegeka olunaku lw'agenda okudda eri Allah, ng'akola emirimu emirungi gy'agenda okwanjula mu maaso ga Allah. N'olw'ensonga eyo tubeere nga Allah tumutya. Walakad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah yalaamira bonna abaatukulembera, abo Allah be yawa ebitabo, Abayudaaya n'Abanaswara, bonna Allah yabalaamira kubeera nga atiibwa. Kyava Allah atugaa nti wa iyyakum an ittaqullah, nammwe tubalaamira, Allah yatulaamira okubeera nga tumutya. Tukole emirimu emirungi eginaatutuusa mu maaso ge, twewale ensonga ezitusuula mu busungu bwe, twewale ensonga ezigenda otuyingiza omuliro. Fuba nnyo obeere n'emikwano emirongoofu. Omukwano kyakabenje nnyo eri obulamu bw'omuntu. Tekikoma bukomi ku duniya wabula ne ku akhira. Yakulu ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Muntu agenda kwejjusa, senga gundi saamufuula mukwano gwange. Tutunuulire emikwano egirimu obulongoofu, naye abantu olwaleero balina emikwano emingi naye nga mikwano gya nkwe. Naye omukwano ogukuzza eri Allah, olinayo mukwano gwalumirirwa obunafu bwo obw'eddiini, akujjukiza kusoma ku Qur'an, akujjukiza ku salah, akukubiriza okwambala obulungi nga muwala munne. Emikwano egyo egituteeka ku ddiini gye mikwano egya ddala. Naye so si gino emikwano gye tulina. Oli agenda n'abeera n'omukutu, n'abeerako ne ba followers, n'aga nti abo bonna mikwano gye, n'afuna likes, n'alaba nga egyo gyonna mikwano gye. Egyo gye mikwano egy'enkwe, nga bw'okola ensobi baseka, bwe bakulaba n'ekyengera bakwatibwa ensaalwa. Emikwano egy'enkwe abasinga obungi gye tulina, naye omukwano ogukulumirirwa ku ddiini, nga ne bw'oliba ogenze balisigala nga baga nti gundi abadde munafu mu kino. Tumusabireko eri Allah. So si bano abakuziika ne bazannya ludo wansi mu ntaana olw'okuba nga obadde mu kiraabu. So si bano abakuziika nga baleekaana ku ntaana. Buli omu atunuulira ekigambo ky'omukwano. Tuli mu nsi, mu bulamu buno obw'ensi obumpi, abantu nga bajjudde ennyiike ku mitima n'okweraliikirira olw'ebizibu ebyoleka oba ebitwolekera eri obulamu buno obumpi. Ne tulowooza ebizibu bya wano eby'ekiseera ekitono
ne twerabira ebizibu gye tulaga ebirimu ennaku ey'olubeerera. Naye abantu babeera mu nsi muno nga buli kiseera ennyiike etujjudde ku mitima, naddala ennaku n'okuwankawanka n'ennyiike eri mu mabanja. Abamanyi b'Obusiraamu bwe baali boogera ku bbanja baaga nti hammu layili y'ennaku y'ekiro wa dhullu nnahaar, era bwe bunyoomoofu omuntu bw'atambuliramu emisana. Teriyo muntu alina bbanja lya muntu okuggyako nga buli we buziba n'agenda ku buliri, ebbanja eryo limujjira mu birowoozo, kyokka ate emisana n'abeera mu bunyoomoofu, kubanga teriyo muntu akuwoola ssente okuggyako ng'alina gw'anyumizaako nti Sulaimaani mubanja ssente zange aziremedde, amaze naze ebbanga ddene, ali gw'ogenda okuyita mu bantu otambuza ekkanzu, otambulira mu abaaya nga baga nti atambula mu ki, nga ssente za munne yazikola ki, yaziremera. Ne bw'oba ojja ebintu ku dduuka nga bakubanja, oluyitawo bw'oti ne bw'oba oyitawo ng'ogenda kusaala, kale asaalamu ki bw'agenda ku muzikiti? Bukya yajja wano sukaali tamusasulanga. Fahammu layl, ennaku y'ekiro, wa dhullu nnahaar, n'obunyoomoofu omuntu bw'atambuliramu emisana buli mu mabanja. Amabanja galeeta ennyiike ku mitima. Ne bw'oba toyagala kusasula muntu, kikusigala wano mu bulago ng'omutima gwewanise. Ennyiike ezo zonna tugezeeko okulaba nga tuzeggyako mu bulamu buno obw'ensi obutono, kubanga ate ne ku akhira amabanja tegagenda kukoma ku dduniya. Kuno ku nsi osobola okudoojinga munno akubanja, naye ku akhira togenda mudoojinga. Tukyusiza ennamba olw'abo abatubanja, ne tukyusa layini ez'enjawulo, ne tusenguka olw'abo abatubanja, naye ku akhira wakyaliyo okutubanja. Beera ku nsi kuno odoojinge, naye ku akhira terikola ki? Kudoojinga bbanja. Kyava Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti nafsul mu'min, omwoyo gwonna ogw'omukkiriza, muallakatun bidainihi, gusigala mu bbanga awo olw'ebbanja lye gulina, hatta yukuda alaiha, paka ng'omwoyo gwo bamaze okugusasulira. N'olw'ensonga eyo, ensonga y'amabanja tuleme gikola ki? Kugizannyisa. Kye nabagambye ku mabanja mubitegeera ebintu bibiri, nti ennaku y'ekiro n'obunyomoofu bw'emisana omuntu bw'atambuliramu buli mu kumubanja, kubanga teriyo akubanja okuggyako ng'anyumizaako omuntu. Gundi mubanja, gundi yalemera ssente zange, gundi muzibu nnyo bukyammuwola tanzirizanga. Buli yenna gwe babanja bakunyumyako mu bantu. Ekyokubiri, buli yenna alina ebbanja, buli we buziba n'agenda ku buliri, ebirowoozo by'amabanja bijja. Naye ate tulabye nnyo abeewola nga twewoze kusanyusa mibiri. Ya khadim al-jism kam tasaa, owange gwe ayeewola nga oyagala kusanyusa mubiri. Ebiseera bingi biwera ng'okolerera omubiri gubeere omulungi, ne weewola ogunyirize olabirire bode, naye ng'enkya kugenda kufuuka ki? Nvunyu, ate osigaza amaki?
amabanja. N'olw'ensonga eyo yagadde okutandika ne faayida eyo tusobole okulaba nga tutambula okujjukiza abantu bangi yatasaahaluuna balegeza ku nsonga y'amabanja g'abantu. Era amabanja lira kubanga zambi eryali litta omuntu senga abasinga wano tuli wansi wa ttaka. Amabanja liba kubanga lyali zambi erittisaawo muki senga abasinga twagenda dda. Era ebbanja liba kubanga lisibisa omuntu nga gwe babanja ali luzira senga bangi twaggweera dda maki bantu balina amabanja ntumulabira ddala nga atambula amabanja g'abantu. Naye tugezeeko okulaba nga tuteekawo embeera ekola ki esasula bannaffe, tuteekewo embeera kulaba nga tutuukiriza kubanga obulamu bwe tulina bwakaki bwakaseera katono ng'ate amabanja gagenda tutwazaako ebirungi ku lunaku olwakhira. Olwaleero tuli ku musomo gwaffe gwe tutambula nagwo ekitundu ekisemberayo ddala olwaleero ku mateeka agafuga ebirondeddwa. Omulundi ogwayita twannyonnyola biki ebirondebwa, bw'olonda ekintu ekyonooneka okola otya. Ago gonna amateeka twagayitamu. Era ne tutunuulira omuntu bw'alonda ssente kiki ky'ateekeddwa okukola. Era tugenda tutunuulira ebitundu bisatu. Mu ebyo tugenda okutunuulira ekirondebwa ku haramu. Bwe tunaamala okutunuulira ekyo masailun fikihiya, tutunuulire ennamula y'obusiraamu ku ebyo ebirondebwa. Ekyokusatu tutunuulire okulondebwa kw'abaana, tubeere nga amateeka agafuga okulonda tugamaliriza bulungi. Twagala tutunuulire ekirondeddwa ku haramu. Senga omuntu abeera e Makka ku haramu n'alaba ekirondeddwa oba ekirondwa, takkirizibwa kukironda illa litaarifihi, okujjako ng'akironda kukiranga. Kubanga luktatul haram, ekirondebwako ekyoku haramu tekifuuka kyannyiniwo yakironze, era tekiriiko bbanga liri ery'omwaka omulamba okujjako ng'okitereka paka nnyini kyo lwali kisanga. Kitegeeza ku haramu tetukola ki? Tetulonda. Bw'oba togenda kiranga na kukitwala wali kifo kiterekebwamu birondeddwa kiyiteko. Kubanga ekirondebwa ku haramu tekifuuka kya nnyini kyoyo alonze paka nnyini kyo lwali kifuna. Era tekiriiko bbanga liri lye twagamba ery'omwaka omulamba ng'olanga. Bwe kubanga ku haramu tetukkirizibwa kulonda, ate buti omuntu abbye ekintu ku haramu. Kubanga haramu omuntu ne bw'alowoolerezaayo okukolerayo ezzambi, ekikyamu kimuwandiikibwako. Ate Allah ne bamalayika ne bamukolimira. Omuntu bw'alowoolereza okukola ekikyamu ku haramu, boundaries eza Makka, haramu yonna. Haramu bwe tutegeeza haramu tetutegeeza muzikiti wano woolengera Kaaba wokka. Haramu erina boundaries, ensalosalo eziwerera ddala obugazi n'obuwanvu. Kati omuntu bw'abeera e Makka fahamma bisayyi'a,
n'alowolereza okukolerayo ezzambi fa alayhi la'natullah abeera n'ekikolimo kya Allah walmalaika ne bamalayika ba Allah wannasi ajma'in n'abantu bonna. Ate ekibi ekyo kyalowolerezaayo okukola era ne kimuwandiikibwako. Wano ewaffe Uganda bil aks olowooza okukola ekibi n'otakikola tebakuwandiikako kibi. Naye ku haramu olw'obuzito bwaki bwa haramu engeri Allah gye yagizitoyamu ng'era bw'olaba ebirungi byayo we bikubisibwamu wakadhalik na bwe kityo senga olowolerezaayo okukolerayo ekibi wadde tokikoze. Allah akussaako ekikolimo ne bamalayika n'abantu bonna. Akati kitegeeza omuntu wabbira ku haramu n'asika akasawo n'anyaga omuntu n'alonda ekintu yaga nja kitwala e Uganda kijja kukola afuna omusango omunene mu maaso ga Allah. Bulaba tugambye nti ekirondebwa ku haramu tokkirizibwa kukironda okujjako ng'ogenda kiranga oba kituusaawo awalangibwa ebiki. Era abamanyi bagamba nti ebbanga period sharia lye yateekawo okulangiramu ekintu ekirondeddwa, kubanga period y'ekintu ekirondeddwa muddatu sana mwaka muki, naye ekikwatagana ate ku haramu tekiriiko bbanga n'omwaka gusukkawo paka nnyini kyo lwalijja. Kitegeeza teweetantala kulonda kuki ku haramu olw'obuzito bwakyo. Banga oyinza okulemererwa kakano kitadde mu mugugu okirese e Uganda n'ottunka n'ezzambi n'ekikolimo. Haramu erina ebyeyawulidde ku yo nga bwe tutakkirizibwa kutema miti gyayo, kukuula obuddo, okuyigga ng'oli mizizo oba ntegerekisi n'ebirala ebigwa mu kkeedo. N'olw'ensonga eyo ku haramu muntakkirizibwa kulondera ku haramu kintu kyonna illa litarifiha okujjako ng'alonze kirangibwe. So sooli n'alonda n'akitwala n'akyezza n'agaana nti sharia yagamba mwaka kanninge nakyo ennyonyi kikumala nereka gamba nze nkirina ojja kumala kumpa kirabo, ojja kumala kumpa ssente ate ne mujja mu lutalo oli n'abanga akubanja kintu kyange kimpe tyawo onompa ssente nga nkikuwa. Kale n'ebifaanaganako bwe biti. Ensonga endala tetulonda mu mayumba mwe tusula. Twayinza okuba asulaawo n'omukyala mu nnyumba sebe omukyala n'agala nalonze ssente. Mu nnyumba mw'osula n'omuntu tebalondamu, kitegeeza ekirimu kyani kya nnyinimu. Olonda otya ssente z'omwami wo? Nalonze ssente mu ddiiro. Tegerekisi n'atandika okukozesaako enviiri n'ebizigo. Omwami akanda kwekeja ssente zange oba zaaguddewa, kumbe Sofia ye yazironze. Ate ng'alonda muki? Mu nnyumba ya bba. Ekyo tekiri sayidi ya mukyala yeka hatta n'omusajja. Bakyala abamu babeera ne ssente bw'otagamba olowooza ssente mu nsawo y'omukyala. Naddala abasajja abali wano mwejjeemu ekigambo ky'okwemakulira mu nsawo z'abakyala. Akati gwe kubamu ekifaananyi, senga omukyala we akusanga mu nsawo ye otadde muli omutwe owenja, bw'akubuuza okolamu ki, oyinza muwa ansa ki nti onoonyaamu ki ekikyo?
otegedde ensawo ya mukyala. Naye osanga omusajja akanudde amaaso ali mu nsawo ya mukyala akebera. Mubeeramu ebintu byabwe oluusi nga bya munda. Tayagala muntu yenna kubikola ki? Kubiraba luusi byakozesa mu mbeera ze. Naye osanga omusajja awenja mu nsawo y'omukyala. Wuyo agudde ku ssente atandise ozijjako. Abadde asibye miliyoni agenda ajjako akeetaano. Zisigala 9.5. Mukazi watwala abasente ziri waki? Ali wamu. Muleke kwemakuliranga mu nsawo za kya buswavu nnyo. Omusajja okwemakulira mu nsawo y'omukyala. Naye oli muli otunudde. Kale ne mu nsawo y'omukyala tebakola ki? Toga nti nonze obwo buba bubbi. Bwe temutera okulaba abantu nga bali waka abafumbo oli n'anoonya ssente ze? N'oluusi omusajja n'atuuka okugamba omukyala nti mubbi. Nze mbeera awo mu kkooti omusajja ng'aleese omukyala aga nti seeka batuwe ettalaka. Kiki? Mukyala yanziba. Ko yakubba atya? Nali ntadde awo ssente n'azikola ki? Azitwala. Teweekebera mu nsawo ya munno, teweekebera mu bintu bya munno, mu nnyumba ya munno tebalondamu. N'ekiddira ekisembayo ku nsonga eyo, man wajada shay'an, omuntu yenna asanga ekintu fi ardin, mu ttaka lya munne, ng'oliguze oba mu nnyumba gy'oguze n'osangamu ekintu kya nnyini nnyumba. Oba ntegerekisi? Kya nnyini ki? Bw'otagamba nti kyange. Oguze ettaka, obadde otambula mu ttaka lya munno ly'oguze, oba mu ttaka newankubadde toliguze n'otegeera nti eno poloti yaani, n'osangamu ssente, fahuwa limalikuha, essente ezo za nannyini ttaka. Ekyo ky'osanze mu nnyumba gy'oguze toyinza okuba yeerabira ssente ng'asenguka. Bw'omala ozisangamu za nannyini nnyumba, bw'otagamba nti naguze. Oba ntegereke? Nevolaba sharia eyogera ku bintu bingi, hatta ne bw'oba ogula n'osanga mu ttaka ly'ogula mulimu omuti. Addala gino gye basalamu eki? Embaawo. Ng'omuki? Nga muti ki? Mulimu omuvule, mulimu omusizi. Ntegerekisi? Okujjako nga mumaze kutegeeragana nti omuti nagwo ngukoze eki? Nkuguzizza. Naye bw'otagaa byonna nabikoze eki? Buli ayina noga nti awo muti nedda ngenda kujja ngukozeseeko ebyange oba ntememu embaawo nzitwala. Bw'otagaa nti kikyo. Oba ntegerekisi? Akati abagula emmotoka nga Hassani mwabe mmoroka, oguze ku munne emmotoka, osanzemu ssente muki? Bakayita batya kano? Nako seefu? Okay. Bw'osangamu omu ssente otwala butwazi, ssente za nannyini ki? Za nannyini mmoroka. Bw'otagaa alhamdulillah ezibadde ez'ababulooka ezigenze, n'oteeka buteesi ki? Oba ntegerekisi? Kale tulina okubeera nga tutegeera ensonga ezo. Ensonga endala, idha kaana almaali almultaqatu qalilan, omuntu bw'alonda essente entono, la yajibu ala multaqitihi al-ilan alayhi limuddati aamin, tekikakata kwoyo azironze kuzirangira mwaka mulamba. Senga olonda ssente entono, entono bazipima batya? Zeze entono ng'abantu ba bulijjo la yaltafitu alaiha, tebazitwala ng'ekiki? Ng'ekikulu.
sudde ekyebibiri kati ekyebibiri tosobola kirangira mwaka oba ntegerekisi kati oli alonze sente entono tazirangira mwaka muki mwaka mulamba bali yaktafi bimuddatin yaglibu ala dhanni man wajadahu wabula ateekawo ebbanga n'amanya nti nyinizo takyazikola ki naye tosobola kulangira nusu bibiri nusu bitaano oli nabyo mwaka mulamba olanga bannaye yasuula ebitaano kubanga osanga yino abasiraamu abamu ku ssente nga batabuka asuula ebitaano neyeetala n'ayomba sininaku zino tekyazannya bwezigwa mu bisubi n'abiwenjula n'agula ettooki n'ateekamu amanda n'amulisa ebitaano yes agula ettooki ate nga yakasanvu n'akuba ttooki si tikyazannya ne nalabako omugagga eyo waffe Bugerere omwana we yasuula ebitaano ku bbaati baana bebaja ekinusu n'ayomba amaka ne gatabuka n'ayita omukyala baana wo bazannyisa essente yange sente tezannya sibe bazinkolera n'aleeta eddaala n'alinnya ku bbaati n'abijjayo yali akka n'agwa n'amenyeka nakati mulema yes lwa bitaano kati abamulimu abantu ng'atabuka bwe nkugamba nti oli asobola okugula ettooki ey'akasanvu omuntu olinnyira ku bbaati ng'ate oli mugagga okima ebiki manyi mulimu abagagga abakopi miraga oyo tazannyisa ssente agikusa essemya niwe kiba kinusu kale omuntu bw'alonda essente gye tugambye idha kana almaalu lmultaqat qalilan bw'aba alonze simooni entonotono essente entonotono abantu ba bulijjo tebaziteekako maki maaso ntegerekisi tekikakata kuzirangira limuddati amin mwaka muki wabula ageraageranya nyinizo bw'anaabazze bw'anaabatazze ntegerekisi idha athara ala almaali fi ardin mamluka omuntu asanze essente mu ttaka tuli fena eririko obwannannyini awo ikaaru mamluku oba mu nnyumba eriko obwannannyini wajaba alaihi itaau lmaali almultaqat emaali eyo agiwe limaliki l ard nannyini ttaka eryo alina obwa ownership ku ttaka eryo bwetagamba nti kyerondera taba mubbi ensonga endala idha stataa alladhi athura ala almaali taarufu ala sahibihi omuntu bw'alonda ekintu n'amanyira ddala nti kino kya hasani kino kya hasani ategedde nnyini kyo tuli fenna wajaba alaihi itaau lmaali ilaihi duna taarifu bihi kimuweerewo dairekiti nga tomaze kukiranga otegedde ekintu kino nti eno ssaawa ya kiguli ate bw'otagaa nti kanjikole ki kanjirange limuddati am omwaka muki kasita otegeera nnyini kintu kimuwe duuna taarifu todda ate mu kulanga nti kangoberera amateeka agakola ki agalanga ensonga endala taskutu lmasuuliya obuvunaanyizibwa buva ku muntu alonze ekintu senga akiwaayo eri nnyini kyo oba ila ljihati lmasuula oba eri ofiisi evunaanyizibwa for example olonze essaawa olonze essimu n'ogireeta eri imaamu nnyiniyo bw'alijja oligikola ki obuvunaanyizibwa guba bukoze eki kiregeeza ekiba kisigadde buvunaanyizibwa bwani bwa imaamu oba bwa ofiisi eyo ekola ki evunaanwa tuli fenna ekisembayo ku masala dhahaba badu ahli lilmu abamanyi abamu baalaba ila anna allukata attaafiha
ekintu kyonna ekigudde ekitalina nnyo makulu allati la tahwi ilayhi nufus ng'emitima gy'abantu tebakiteekako mitima tuli fena wala qimata laha ng'era tekirina value ekyo bagamba yubahu tasarrufu biha omuntu akkirizibwa okkikozesa wa hiyazatuha fi lhal n'okubeera nga akikozesa awo wennyini direct wakikoze eki wakirondedde nga ki ng'ekirita ng'ekikwanso olina ekikwanso okirangiramu akamulamba bintu ebitalina nnyo ki makulu ebitalina nnyo value obusiraamu bwagamba nti okkirizibwa hiyazatuha okubeera nga obyezza oba okubikozesa tuli fenna kasita bibeera nga ashiyaun tafiha tebirina nnyo maki tebirina nnyo makulu amateeka agafuga okulonda nga ngamaliriza njagala tugende twogere ku kye bayita allaqiitu kiri lukata ebirondeddwa laqiitu ye mwana alondeddwa ye mwana akoze eki oza mutera okulaba abantu balonda abaana abantu abamu nga luli bwe nagamba tetulonda muntu mukulu asobola kwekuuma okujjako nga majinunu muguwaki naye mulimu abantu abasajja balonda abakyala ku makubo aga nalonze omukyala namutwala eka nasula naye nebegatta enkya namwongerayo tebalonda muntu mukulu allaqiitu huna huwa almaulud wano gwe boogerako mu bantu abalondeddwa ye mwana atifil atasobola kwekuuma atasobola kubeera nga alina security ng'abaana ebatera okulondebwa abaana bato naye omuntu omukulu tinonze omukyala sebamuteeka ku booda namuteeka mu mmotoka ekiro ekyo nafumbamu ekya namwongerayo aga weeyongereyo paka Mbale temutera biwulira ebyo mu bantu abatali mu ddiini naye ennaku zino osobola okwerondera omuntu n'akufuukira akaki akayinja mu ngatto olaba okutwalako obutwazi omuntu mu lifuti ayinza okufuukira akayinja mu ngatto naaba nga avaamu naga nsasula nkusasula eki naga nsasula sente njagala emitwalo 4 nobuga kiki nti nsasula naga ngenda kukuba enduulu naddala nga mukyala okujonga mwe temutya kuswala naye okakkana ozimuwadde naga obadde ova kunkozesa oganye okunsasula ate bakulaba naye mu mmotoka ova kunkozesa oganye okunsasula ani anaamukebera nti basooke bakakasa oba ava kukozesebwa kivamu nga abantu bakuŋŋaana awo nga mulimu n'abawagira muwe sente lwaki mukozesa abantu nga nemutabasasula abo nno ava eri agenda awera tamanyi gye bitandikidde muwe ojja zimuwa n'apaakinga wali booda ojja simuwa wallahi okukakkana ng'ozikoze eki ye namba puleti kyeno gyavuga bano be batwononera n'abakyala wuuyo bajjeyo amasimu bakutte wallahi omukyala zikutwalako Mungu aleme tugezesa n'abantu abo abantu abasinga kyovulaba emitima egiyamba gigenda gikola ki osobola n'okuteekamu musajja munno n'akuteeka ku pisto naga zonna eziri ku mobile money teeka wano
bikula nyiga nomuga nyige ki naga nyiga najja yakaso kakati nababalengera mmotoka balowooza munyumya kumba omusajja akutulugunyiza ddala najja yakaso naga ngenda kufumita njagala sente sisaaga parkinga wali yanguwa kasinda kufumita kiso kakanonyize pini nonyiga akakadde oba zonna eziriko oba tolina n'omuwa obalaba tusabe nnyo Allah atusembereza abantu abaki abalungi kale okulonda ngambye tetulonda muntu mukulu asobola kwekuuma ng'aboononefu we bagamba nonze omukyala n'amulonda ekiro n'amusuza ne beegatta enkya n'amuta era nembalaga nti twegendereze abantu oluusi betusanga ku makubo betulonda bayinza okufuukira ekiki ekizibu muntu n'akwekalizaamu n'akuba n'enduulu okukakkana ng'okubadde okuyamba kufuuse kiki kibonerezo ne bakuliirako ddala ssente tusaba Allah abantu abo batukingirize kubanga olwaleero obubbi bwa styles ezaki ezenjawulo bubbi bwa styles ezenjawulo bantu bayiiya buli kiseera moroka agiyingiriramu awo mu jjaamu ddala abalina emmoroka ezitayingiramu ki ezitayingiramu luuko agiyingiramu mu jjaamu n'atuula ku mutto jaga tugende vuga nga ogende eri n'akutulugunya laga leeta essimu bw'olaba bano abantu abasika ku bantu amasimu ng'oli mu mmotoka simanyi ndabirwamu obadde ozisiza agikuggyako n'omukubira naga gwe tolaba nsobiyo haji lwaki toggala ndabirwamu naga lwaki ovuga nga oyogerera ku masimu ola isimu n'agikutwalako ng'akunyoomye ebyo tebibatuukangako oba tembiwulira gyebiri abantu babifeesinga kyobalaba ebintu bingi ebiri mu ggwanga wano kimala kutuukako n'okola ki n'otegeera noga ebintu bino gyebiri kale tugende ku kulondebwa kw'omwana omuto ogwo gubadde mukaddima omwana bw'alondebwa omuto akuumibwa akola ki akuumibwa abaana bangi babula ku bazadde bwabwe oluusi nga babuza awaka olwa ttokya eri awaka mwana n'abula n'atambula n'apaala abamu abazadde bennyini badduka ku baana baabwe ng'embeera ekoze eki ng'embeera egaanyi n'abaleeta n'abateeka ku northern ki bypass ye n'atambula nze mwalaba omukyalo oba yali mu Somalia oba mu Lituria ku luguudo lwe baakakola awo ku ssaawa ya Queen eyalina abaana abana nga abaleesa ayagala bagwe eno wansi mu kkubo mawulire ago temwagala ngayagala bakasuka abakutte bwana buto akati abamu babaleeta n'abaleka awo se n'abasuula mu paaka ye n'atambula baana ne banoonya baana ne bapaala oliwo abafuna bw'olonda omwana yenna obusiraamu bugamba nti kikkakatako okumukuuma era n'olongoosa tarubiyatihi okumulabirira n'okumugunjula olw'empeera ennene eziri mu kulabirira omwana era ng'omwana bw'alondebwa tetumulonda lwa kumufunamu ssente mulimu abalonda abaana n'ayagala ki ssente n'amukweka ku bazadde be ne balanga n'amala okuwulira ekirabo kye bagaba n'aga nze mulina yagala $5,000,000 oba ntegerekisi abamu babalonda batyo
n'afuna essimu y'omuzadde n'atandika omutiisatiisa n'afuula amaloboozi tugenda mumusalako engalo kati obwana n'abulaga ekiso ne bukaaba naaga obawulira ono siye mwana wo ngenda mumusalako butasindika $3,000,000 omuntu yenna alonze omwana tomufuula kyabugagga era tolya ssente ku muntu we amubuliddwako siraamu buga amukuume olongoose tarbiyatihi eŋŋunjula yendabirira wanafakatihi obeere ng'omuliisa ate nnyini yo bw'ajja tosasuza nnyini ye kulya kwa mwana oba ntegerekisi wabula omulabirira binnafakati bilmaruufi mu bulungi olw'empeera eziri mu kulabirira omwana alondeddwa naye abamu tubalonda ne tumufuula kyabuki kyabugagga olina aganja mufunamu ssente oza kyova olaba tukyabulamu naddala mu sayidi eyaffe ey'obusiraamu okubeera n'awantu awaterekebwa abaana abakoze eki ababuze ate okirabamu eri mu bannaffe balina ebigo balina awantu we babakola ki kati nga olaba wano ku Ssanyu Babies Home abantu balonda abaana ne babatwala awo naye olowooza abaana abo abato babateekamu akiida ki babateekamu byabwe kati abasiraamu ekyo bakiraakinga mu nsi balina okuteekawo awakuumibwa abaana senga baba babuze ne babateeramu abasomesa abalungi ababagunjula abaana babateekemu akiida babayigiriza eddiini kababe nga si baabwe baddiini yaabwe kiyamba kirimu empeera nnene naye bye twabirekera bali abatali basiraamu tumanyi nti bo be balina obbikola bokka ntegerekisi kati omwana bw'alondebwa alabirirwa n'abeera ng'omuliisa bilmaruufi tomusuubiramu ki ssente kwoyo abadde amunoonya omwana oyo bw'omala omulonda nga muto kubanga mulimu era abakyala abasuula abaana mu buto bwe n'agenda n'amuzaala bw'ati olunaku lwennyini n'amusuula kasasiro abamu babasuula mu ttooyi bw'omusangayo mujjeeyo omuwonye okuzikirira okufa mukyala asobola okuzaala omwana n'amusuula mu ttooyi n'azaala omwana n'amuteeka kasasiro bw'omulonda bw'oti mulabirire wallahi empeera nnene mu maaso ga Allah bagamba omutuuma erinnya eriri amu hatha fulani bunu abdullah bw'aba mulenzi mudduwaani wa Allah tomutuuma amanyago manyi bagamba nti osobola omutuuma erinnya erisemberedde eriryo okujjukira naye tomubbulamu mannyago nti Hasani Mutebi kubanga oyinza ova mu nsi ng'abantu tebamanya hisitole wakulondebwa kwaki naga ye mutabani we omukulu n'asikira emaali yonna n'amaduuka ago gonna agewa Kiseka n'agatwala oba mutegedde kyentegeeza bagamba omutuuma erinnya eribuna Abdullah Abdurrahman Abdulmalik Abdurrauf ntegerekisi omwana oyo bw'akulanga gw'omukuzizza bagamba eyamulonda laisa lahu wilaya talina bwannannyini fi tazwijihi au fi tazwijiha kubeera nga amufumbiza walonda omwana n'omukuza bazadde be tebalabikanga atuuse emyaka egikola ki egifumbirwa tolina wilaya bwannannyini mu kumufumbiza ani alina obwannannyini okumufumbiza waliyu qadi olwa hadisi ya nabbi ega nti as-sultan omukulembeze ow'eddiini waliyun abeera n'obwannannyini kwoyo yenna atalina wilaya atalina ani amugaba oba ntegerekisi kino nno kiyingiramu n'omwana azze n'ennyina kyala ayinza okujja n'omwana nga muwere naye nga tamanyi kitaawe
N'omuganzi nja kuwoowa taata w'omwana nze simanyi bampa buwi lubuto simanyi na nannyini mwana simanyi ne gyali kubanga abakyala bambi bagwa ku bizibu bingi. Asobola okusanga erisajja ne limuyiikiriza awantu ne limufoosinga akaboozi ne limukajaga kakana limuwadde olubuto ne ligenda for the first time. Tamanyi gye liri tamanyi gye libeera lyamukwata. Kati mukazi wattu n'aguma n'azaala omuki musanze n'omwana n'owuuwa taata w'omwana simumanyi. Tobeera na bwa wilaaya bwa nannyini kugaba mwana oyo buba buzze eri kadhi gwe kuza omwana omulabirira empeera z'okulabirira weeziri. Wataawanu ala albirri wattaqwa. Mwana gw'olabiridde mu bulungi ne mu kutya Allah empeera Allah agenda zikuwa ennene nno ddala ez'okulabirira omwana naye tolina wilaaya egaba. Mutwalire eri omukulembeze w'obusiraamu ntegerekese basiraamu. N'olw'ensonga eyo omwana bw'alondebwa akuumibwa n'abeera ng'alabirirwa n'aliisibwa n'atuumibwa erinnya kubanga abaana bangi abalondebwa mu categories ez'enjawulo abamu babasuula mu ttooyi waliyadhu billah. Mulimu abakyala abalina emitima egyabayeekera n'azaala omwana n'amuleeta ku kasasiro n'asuula awo n'agenda. Tembalabangako bw'ate wootuukira abakyala abo okumanya mulimu abakyala abalina emitima egy'ekiyeekera gisinga n'abayeekera. N'alimbalimba omusajja nti ali lubuto oba mwebaka nabo mutya. Omukyala n'atuuka okugenda mu ddwaliro azaale n'abbayo obubbi mwana. Temukiwulirangako? Omusajja n'agaa bulijjo omukyala ngamba ali luki agenda okulaba ku mawulire nga bakutte omukyala we ngabba omwana mu ddwaliro n'agaa ate bulijja ngamba ali lubuto. Bwe mubeera nabo temulaba temumanyi bambuto yeesiba bintu tembimbanyi ndowooza gamba nti terukula olwange naye mulimu abakyala abayingira mu malwaliro n'abbayo omuki omwana. Ndowooza mutera biraba ebyo ne ku mawulire mukyala nga abadde abba omwana abamu beekobaana n'abaki n'abasawo n'amubbira omwana. Abasawo abafaanana bwe batu beetaaga na kujjako license. Talina kisa tasobola na kulumirirwa tasobola na kukuuma mwana wa muntu azaaliddwa. Wootuukira okwekobaana n'omuntu omubbira omwana wa munne gwasindise mu bulumi omuwuuna azze obuzi olw'okuba ayagala okubba essente ku musajja amulage nti nakukola ki nakuzaalira gwe ne bakuwaayo ssente abo beetaaga kujjako license butadda mu mbeera ya kisawo. Teriyo musawo abeera mu society nga si mwesigwa kuba omusawo yenna alina okuba nga mwesigwa mwesimbu mwesigwa ku mbeera ez'abantu kubanga abantu bamubuulira ebyama ng'agenda anyumya nti oyo lwakwambala kanzu naye akabiina ke nze namukuba empiso naye toyagala nakuddayo kutunula. Oyo aba musawo wanyumya ebyama ebikwata ku bantu. Kalina abasawo abo ababbi ababba abaana ababba eddagala mu malwaliro abakuba abantu eddagala eritali ki eritali tuufu. Mulimu abasawo abamu bemuwulira ng'alina obulwadde bw'HIV naye ejjako omusaayi n'akuba omuntu. Subhanallah ma hatha. Abantu abafaanana bwe bati egyo emitima gyabwe giba gisusse ku gy'ekiyeekera baba beetaaga kujja mu society. Kale omwana bw'alondebwa shariya bw'etyo bw'emulamula. Kitegeeza mu busiraamu waliyo okulonda omuki omwana naye tugambye nti obusiraamu tebugamba nti mutuuma amannya go. Obusiraamu bugamba kumulabirira na kumuliisa ate era obusiraamu tebukugamba nti kino kyofunye kya bugagga ogenda mumufunamu ki ssente ng'abamu we bakola. N'abonyabonya abazadde ne bakaaba nga ye ayagala ssente. Kale mukkirize olunaku olwaleero nfundikire nga mbagamba nti darusu yaffe eya sunna gaggadde ejja kubeera yiganga ku ssomero
Victoria High School. Ejja kutandika ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana mu mwaka guno 2025. Tubasaba darusu eyo okugisapootinga n'okujja okusoma. Eddarusu ya sunna esomesa ebikwatagana ku mubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne sunna za Nabbi n'obulamu bwe. Mugisapootinge, mugiwagire, ate mujje musome. Ejja kubeera yiganga ku Victoria High School 29 omwezi ogw'omunaana biidhinillah omwaka guno. Akasemberayo ddala kagenda eri bafumbo naddala abakyala. Abakyala bammwe bonna be mulina awaka bamanye embeera zammwe ze muwangaaliramu. Mukyala yenna ow'obuvunaanyizibwa amanya status y'omwami we gw'alina. Waliwo omwami nga teyeetaaga kukubira masimu, ng'okumukubira essimu n'okumugaa nti tewaleseza akameeza, ng'ekyo kyokka kimukyankalanya olunaku. Manya status ey'omwami wo, embeera mwakola ki? Mwali. Omwami agambye talina ssente, mune sirina. Ekiba kimukussa amasimu n'omuwandiikira essimu nga kuliko ne read more. Mulimu abasajja nga tebaagala, ng'ekyo kyokka kimukyankalanya. Ketolaba nti abakyala bo buli kiseera ayagala omukubire. Walidde lanki? Osiibye otya? Are you okay? Oli safe? Ebyo omusajja kyabisobola. Era omusajja ne bw'aba abiddamu bw'ati, olulaba emmessage naga akajanja koonono oba naamusobola. Omukyala alina okumanya status y'omwami we. Oba ntegerekisi, buli w'otamanya status ya mwami wo mujja kubeera mu ntalo. Ojja kusuubira nti takwagala. Kati manya omwami wo kiki kyayagala, status ye eri etya. Kati nga ffe abalina haki ezisukka ku ki? Kwemu. Ng'omukyala akuba essimu ssaawa 8 ogw'ekiro, oli seefu. Amanyi olunaku si lulwe. Oba seefu obuuzaako bwaki? Oba mutegeera bye njogera? Olina okumanya status y'omwami wo okuggyako nga waliwo emergency. So mulimu abakyala balina akatinko n'akaki akasuka, n'alaba nabulabi message oluusi nga mujja we alina ennamba ye, akulaba weebase n'akuba akafaananyi asanipa n'amuweereza, haji nze mulina. Kati okanda ku makya ng'oli abikuddiza gy'otaakoze eki? Gy'otaasuze. Agalaba munno. Awo nno omusajja asobola okuwa divorce. Kyembagambye abakyala bamanye status z'abaki? Waliwo abataagala kajanja, waliwo atayagala masimusimu ga buli kiki, ga buli kaseera. Ali kukulowooza bintu binene, oluusi ali mu kutagala na kunoonya kyakulya. Status kikulu. Mubayigiriza embeera zammwe. Kyova abakugamba omukyala nga wakamuwasa mubuulire by'oyagala ne by'otakola ki? Gwe wallahi tosobola kukuuma mutindo gwe musajja gwe mbojja kukubira omusajja ku morning, mu afternoon ne evening n'ekiro. Ebyo mwekakaba eno nga muboogereza. Naye bw'omala omutuusa awaki? Kati gwe taata Kayira wakubyedde essimu kubeewo. Tetubisobola. Bo bwe babikola ki? Kati omuntu amanya status y'omwami we ne mukendeeza ku ntalo. Mwami wo akimanyi alina okuweereza ez'okulya. Lwaki omukeera after subuhi? Ez'akameeza sinnaziraba.
Status kikulu. Abakyala bwe batamanya status z'abaami baabwe, entalo zijja kukola ki? Zijja kuyitirira. Bulimu omusajja nga ebyo tabyagala, yayagala peace of mind. Naye n'otegeera omwami wo si wa kisanja kyo. Tegerekisi aye n'otandika omukubira ku 7. Ayoke kati munno oli akiraba ati ambadde nkukubirako omutima gunkubidde. Kukubira gutya linda enkya. Oba ntegerekisi abo abakyala gye bali. N'aleba lwali oluusi mujja wa BP nze n'amutesitingira essimu. Ono nno nze mulina wano ate ali safe. Olaba entalo ze mugenda okubeeramu ezitakoma. Oba ntegerekisi mujja kubeera mu ntalo nga tezikola ki? Tezikoma. Kale tupime wawe twogerera n'abantu baffe, naye ng'ekikulu manya status y'omuntu gw'olina. Mwami wange abeera busy, mwami wange abeera bw'ati. Musobole okutambulira waki? Awamu. Ebigambo byange ebyo benjagadde okubatuusaako okujjako nga waliwo alina ekibuuzo mu ddakika ezibulayo. Tulina okusaala ku 2:4. Naam. Naye abakyala baagala ki? Muzeeyi abuuzizza ekibuuzo, abakyala baagala ki? Nga twatandise kunnyonnyola abakyala baagala ki, tuwandiika ekitabo ne kijjula. Kubanga naffe kye baagala teri akikola ki? Teri akimanyi. Mulimu ate abagamba nze saagala musajja wa ssente. Saagala musajja wa ssente. Olwo bagamba nze saagala musajja wa ddiini. Sisobola kufumbirwa seeka. Tembawulirayo kati baagala ki? Ate n'agamba nakoowa obwavu bw'omusajja. Paka saagala musajja mwavu. Ampunyiranga simanyi ekiki. Zizi. Nakoowa olumbe lw'omusajja omwavu. Abamu bagamba tetwagala bagagga. Ate bw'ozifuna ssente n'akusabira zikendeere. Naga oyinza okunzizaako. Gwe nakuwasa nzirina, gwe nga nakuwasiza mu bwavu. Leka mbeere ne ssente zange. Ziyambe n'abantu abaki? Abalala. Naye kati abakyala baagala ki? Kibuuzo kinene tetulina ansa yakyo. Naye kati gwe atambudde mu dduniya gw'olina otubuulira abakyala baagala ki? Naye ffe tetulina ansa. Baagala ki? Teri alina ansa. Kuba omukyala omugulira emmotoka Pajero n'agisimba mu loogi eya Kanaana n'omusiguzi, n'agisimba wali mu loogi nga gwe wagimugulira n'agipaakinga. Kati baagala ki? Baagala ba bugaali, baagala baavu, baagala bagagga, baagala ki? You don't have that answer. Wabula gw'olina mumanye bumanya status. Otambulira awo. Ate tusabe nnyo Allah aleme kuweebula maka gaffe. Banaye kibi mukisabe Allah. Mukyala wo oleme kumanya nti alina omusiguze. Mulimu abantu Allah baagezesa. N'asanga omusajja mu buliri bwe bw'ati nga beebase n'omukyala. Obujoozi obwo bw'ekika ekyo ekyawaggulu bwa kika ki? Ssebo naye bakamusuuka zo. N'agenda ne mu kiyigo n'akozesa n'ettawulo yo. N'anaaba ne yeesiimuula. Ne yeesiiga n'ebizigo bye. Omukwata oyo. Naddala baganda baffe ababeera ennyo ku safaari batera nnyo funa ekizibu ekyo. Bane tusabe Allah. Muntu ali ku kyeyo anoonyeza mukyala ssente, omukyala bye yeekola mu buliri bw'omwami. Agenze mu safaari oluusi avuga mmotoka, oluusi avuga fuso, ali ku loole ng'omukyala alina musiguzi. Mu buliri bwo mu nnyumba yo gye weesasulira. N'anaaba n'amazzi go g'osasula, n'ettawulo yo gye wagula ne yeesiimuula.
ebizigo nayesiiga ozowulira ayinza n'okukozesa t-shirt yo akaliremu Mungu bali musabe Allah museka naye musabe Allah aleme ebbagezesa nakyo. Nabaddeko ne mukwano gwange omu ng'amaziga gamuyitamu bwe gatyo, ng'amaziga gamuyitamu nga abasanze bw'ati, ng'amaziga gamuyitamu nanga nkole ntya. Omusajja okkuba emiranga n'olaba amaziga g'omusajja nga gakulukuta gati, era namumenyedde mutto ne mugoogera we bakaawo mu mmotoka nga siina bye nsobola kumugamba awulire, naye naŋŋamba seeka tugambire ku basajja batujooze ku bakyala baffe be twewasiriza. Naye ng'ebyo tunoonye nnyo abakyala abalimu eddiini, abalimu ensa. Naffe abatannaba kituukako tusabe Allah tuleme kikola ki kizibu, kiyinza n'okuttisa omuntu n'agwa ne mu mmotoka. Oyinza omutunuulira nga taliiwo, obwongo nga taliiwo. Ate buli mukyala bw'omutegeerera nti alina omusiguze kutandika kuyisaamu maaso, kubanga abakyala bo Katonda yabatonda tebasobola kwagala bantu babiri. Kali gwasooka kufiisa n'akukyankalanya, atandika okuvuma, n'akuzira mu buliri, n'akkuba enkokola ku mannyo, tayagala, takyakulabawo kuba tasobola kwagala bameka. Kali kiregeeza waliwo amupepereza, era abasinga abo we batandikira. Kasita olaba nga atandise okukakkanya takulabawo, omanya nti waliwo problem eri behind, kubanga bo Katonda teyabatonda kwagala bantu babiri, yakiteeka mu ffe. Sobola okwagala oli n'oyagala oli, bantu bakyala bo hakkizo nnya, ate n'ozisaavinga bulungi, n'ozenkanyankanya, n'ozitambulamu bulungi. Naye bo kasitaafu n'omusiguze ebweru, kino ekimu kikola ki? Kifa, kirina kufa. Tasobola babiri kuba mwena n'abasetoliyinza bw'ati omu afa, era ogenda okulaba ng'akusinisa ebinnyo, toyina makulu. Mpale nawe oli musajja, kigyako amagalo n'omukwata naga ddamu amagezi, ddamu amagezi, ddamu amagezi mu buliri nno, ddamu amagezi. Fuga kiki, fuga kiki, kigyako amagalo go. Aye naawe ogenda okugatunulako n'ogaati subhanaka Allahumma wa bihamdika. Naam Sheikh. Wanji? Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Gwaddyo musiraamu opya oyo kiki bambi ngwa musaasire alabe ekibula kirala n'essimu zikola ki? Essimu eziriwo zirina kampasi esobola okulaga. Kirala n'okwebuuza ku basiraamu abali mu kiki mu kitundu n'okutunulira emizikiti. Tegerekisi ojjawo ng'oli mu nsi nga ddungu teri, naye bisobola okulaga ekibula bingi. Yes, ateeke ekkono. Ekirala aya eri kiriya, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.